Amin n'alagira okugoba abayindi ennaku 9 ze yabawa baberenga bavudde wano. Ebiseera ebyo waliwo abantu abagujarati abayindi abagujarati emitwalo 8. This was too much. Bali banji mitwalo 8 mu myaka gye7 abayindi. Abagujarati bebaki gwanga lya abantu abogera olulimi lwa Gujarati. Abantu bano bamanyi nnyo ebyamakolero era bakola kinene nnyo mu kulwanirira obwetwazi bw'eggwanga lyabwe erya Buyindi. Kale lino ggwanga mu Buyindi nga bono ogamba nti Abaganda, Abagishu, Abacholi, Abasebeyi, Abakakwa, Abanyarwanda, Abakeni, Abasamya, like that. N'Abagujarati ggwanga mu Bayindi. Kubano Abagujarati abaali wano emitwalo 8 n'okusoba. Amini we yagambira mbawadde ennaku 9 mufulume. Emitwalo 213 baali bamaze okuwandiika ebbaluwa ezisaba okufuulibwa bannansi oba abatuuze ba Uganda. Abamu ku bo ng'empapula zino bakkiriziddwa okuba abatuuze. Era kimanye ebyafaayo birungi nga babikubulidde nga bwe byali, so singa oli abikubulira bw'abyagala. Emitwalo 213 nkugee baali emitwalo 8 nga waliwo emitwalo 213 bawandiise ebbaluwa ezisaba okubeera abatuuze be Uganda era nga bakkiriziddwa, abamu nga zikyali mu process. Bano abaali bakkiriziddwa okubeera abatuuze be Uganda, Amini yagamba mwesigenda kubagoba kuba muli batuuze ba wano, muli banna Uganda nganze ng'omuntu omulala yenna. Ekikufuula omutuuze w'eggwanga si lwakuba nti bakuzaaliddeyo, wabula waliwo ebiyinza okufuula oba by registration oba by birth oba by bingi. Kakati bano bo baali babakkiriza okusigala wano, naye olw'embeera gye baali balaba nga bannaabe babatutte nabo ge simufungize ne bagamba nti ayi wano tewabeereka yadde naffe batukkiriza tuli batuuze be Uganda naye tusigadde tuli Bayindi, tusigadde tuli Bagujarati. Katuviire musajja n'ensi ye. Okugoba kw'Abayindi kuno kugenda okubaawo nga wabaddewo okwekengera, ng'Omuyindi bw'alaba omuddugavu wano amwekengera, n'omuddugavu alaba Omuyindi amwekengera. Era Amin ezimu ku nsonga ze yawa abantu bano nti baali bawuliza eri gavumenti ya Uganda n'eri bannansi, baali tebakolaganika nabo, baali bakita commercial malpractice, benyigira mu bikolwa ebimenya amateeka mu ngeri y'ebyenfuna. For instance, banyunyunta ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Kyeyagamba oyagala okukamente nga togiwa biwata, yolooza togenda gikama mu musaayi amata gasobola okujja. Bano nga be batutte business ezisinga kumpi zonna mu Uganda. Amini of course bino Abayindi n'abalala babigaana, si bituufu. N'agamba kati economy ya Uganda tugiza mu mikono gy'abannansi ba Uganda abatuufu. Twetaaga tusooke tuddeyo tulabe bano bijja bitya Abayindi okugobwa okuva wano, era bogoba kitegeeza weebali, tojja kugoba ataliiwo. Kitegeeza baaliwo wano, bagenda okujja wano, baali bavuddewa era bajja batya okujja wano e Uganda.
wetegekera okujja okulaba kye olwogoto lwa waka the KBM live experience lero ku PTC wa Mitanda Salama Road Friday tuli ku Lavanda Erusaze engudo zonna zolekera PTC lero kaungezi ka lero tegeka wetegeke yambale engoye zigenda okulaba waka n'oli omusezi yambale engoye eziri abantu nangamba nyingire ennyumba izorebe jangu olabe okubeera kw'abayindi wano mu Uganda kyali kikoleddwa nga kigenderere abakulembeze b'amatwale nga Uganda bakikola bakigenderedde okubaleeta wano abaaliwo wano okuva mu Uganda nga tukulemberwa abazungu okuva mu 1894 paka mu mwaka 1962 we tufunira obwetwaze abazungu abangereza mu kifaananyi kino babaleeta nga baagala okuba babeere wakati waffe abaddugavu nabo naddala kubikwatagana ku by'obusuubuzi n'ebyenfuna baagala okuba nga olutindo mu myaka gya 1890 waliwo abakozi 3,200 abaava mu kitundu kye bayitanga British India babaleeta mu kitundu kino kye tuyita South East Africa bajje bakole emirimu egy'enjawulo mu kuzimba eggaali y'omukka eyitibwa Uganda Railway oba Uganda Railway bwe tukyogera tukifuna bulungi bajja kuzimba Uganda Railway eggaali y'omukka bana abajja okuzimba eggaali y'omukka bakolera bazungu abatufuga wano of course eggaali y'omukka ebuna bitundu bingi okuva e Kasese paka Jinja across wonna paka Gulu border to border ng'elinkinga bana abajja abataafa abamu basalawo baddeyo ewaabwe naye waliwo abayindi abali documented abawandiikibwa mu bitabo kakaaga 6,724 kasa lukaaga n'okusoba abajja wano bo ne bagamba abe bali mu bitabo bawandiikibwa omuwendo ogumanyiddwa nti bano bo baagaana okuddayo ewaabwe ne bagamba ffe twagala kusigala wano yadde oluguudo lw'eggaali y'omukka luwedde naye ffe twagala kusigala wano ne batandika obulamu ne bafuuka abantu abaakuno era ne bazimba amaka mu mbeera etandikirwako bigenda okugabana abajja abaali mu kakaaga 724 ye figure entuufu bwedda gye nnoonya lukaaga 724 kakaaga 724 6,724 be bamanyiddwa be baasigala wano bazaala omuwendo ne gweyongera Amini agenda okujja mu buyinza myaka gye7 watuukira okufulumya ebbaluwa ebagoba ekiragiro ekibagoba nga abayindi abaali batawera na mutwalo baweze emitwalo 8 of course abamu nga tebazaaliddwa wana abalala nga baleese bannaabwe babaleese eri walungi nnyo kati kubano emitwalo 8 emitwalo 23 nga basabye bafuuke bannansi era nga bakkiriziddwa abalala emitwalo 5 balina passport nga za Bungereza kitegeeza nga bannansi ba Bungereza naye nga bali wano Abangereza bwe bali wano bateeka ssente empitirivu nnyo mu kusomesa abayindi wano bagenda mu masomero amalungi ekibatakola ku bannayuganda oba abafa abantu abaali wano batandika okubateeka mu bifo ebyenkizo mu mabanka ebyobusuubuzi n'ebirala kino ne kyongera okunyiiza abantu
ku ntandikwa y'okujja kw'obukulembeze bwa Amini mu Gwokubiri 7 abantu ne balaba Amini ng'omulwanyi Namige bw'ensonga ezimu kuzeewa lwaki yajjako Milton Obote zikulemeza bagwira kubeera wano. Kati Amini be bamwaniriza bannansi ne bagamba onazize ye muzira waffe agenda kututaasa ku bano. Naye kyoyina okumanya yadde Amini yagoba abayindi bano entegeka eno yali yatandika dde okulukibwako Apollo Milton Obote n'atagiggusa. Watandika okubeerawo obusosoze mu langi. Amasomero wano Uganda ng'olina gy'otagenda gwe omuddugavu nga nze okufuna ekifo, olina gy'otagenda kujjanjabwa nga n'enguudo ssebo olina gy'otasobola kuyita. Sinai bin Amir Rise Nakasero nga tosobola kuyitayo w'abayindi. Kakati nga bwe gambye Amini agenda okujja yateeka buteesi mu nkola ekirowoozo kya Obote kye yayita naba kutuukiriza. Lwaki? Nzijukira mu mwaka 1968 68 waliwo akakiiko ku mulembe gw'Obote bakayitanga Africanization in Commerce and Industry, okufirikawaza ebyenfuna n'obusuubuzi ebyobusuubuzi n'amakolero, okufirikawaza ebyobusuubuzi n'amakolero mu Uganda. Africanization in Commerce and Industry yali proposal y'Obote nti amakolero n'ebyobusuubuzi bidde mu mikono gyaffe nga abantu bawana Abafirika, ng'alengedde abayindi batuyitiriddeko. Era wali walina okubeera work permit, trade license ezaleetebwa mu 1969 nga abantu abataali batuuze ba wano yadde oli muyindi nga tokkirizibwa kumala gakola wano nga tolina work permit. Ate okufuna work permit olina kuyita mu mitendera. Ovuddewa, ani akuleese, abantu bo bali luddawa, tosobola kukola mulimu wammwe gy'ovudde. Wano Uganda tewali asobola gukola. Yali entegeka. Amini wajja mu 7 nga yakakwata obukulembeze kye yasookerako kugamba tubale buli muyindi yenna gyali. Ne batandika okukola census ey'abayindi. Gwe muwendo guli gwe nkugamba be yategeera abaali 8,000 nga bamanyiddwa. Bwe yazuula kino waliwo olukuŋŋaana lw'enzijukira Amini yayita n'olukuŋŋaana mu 7 Amini abantu balowooza yali president yazuukuka buzuukusi. No, nkulaze gye kyava ku Obote kijja kuyiye. Mu 7 yamala ennaku 2 atuzza olukiiko wano gye tuyita Serena leero. 7 December mwezi nga guno gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi 7 paka 8 waliwo Asian Conference eyatuula, Ugandan Asian Conference eyatuula. Era Amini ku lunaku olwasembayo nga 8 ne bafulumya memorandum oba enzikaanya okukkaanya ebyali bituukiddwako. N'agamba nti essuubi lyange liri nti wide gap oluwonko olunene oluliwo wakati w'Abannayuganda n'Abayindi lusobola okuzibwa. Tumanyi Abayindi mulina bye mukoledde Uganda nga ba professionals, abasawo, abasuubuzi n'ebirala, naye bano abalala abatali ba professionals balinyiridde ebyenfuna by'eggwanga lyaffe, babinyuunyuuse, si bawulize eri gavumenti, baagala okutondawo obubondo obukyankalanya enneeyisa n'embeera yaffe, batusosola, bayisa bubi abakozi baffe Bannayuganda. Amini nga yayogera. Omuntu okolera ew'omuyindi abanga wakoledde ew'omutujju. Muddeeyo mwetereeze. Tusobola okukkiriza Abayindi okubeera wano nga tubawadde obutuuze, mutunulire mu ebyo. N'ebyo ebiriwo tekitegeeza nti tetusiima emirimu egikolebwa. Tulina abasawo Abayindi, tulina abasuubuzi, mukoze ebirungi, naye waliwo bino ebyetaaga okutereezebwa. Amini bw'ayogera ekyo nti ebyetaaga okutereezebwa weebiri.
bwe bava mu lukuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi 12 abayindi amini abasinkana 7 ne 8 December waite ennaku nnya nga bamaze okusinkana president abayindi ne baddamu ne beekuŋŋaanya ne bajungulula ebyamini byonna byayogedde ne bagamba ona atugambe simanya tuli wano tutandise otwala ebyenfuna nemwe mulaba tututte ebyenfuna amini yabagamba gende mutuule muveyo ne proposal mulabe otya bumuyinza okubeera mu Uganda yawamu ne tukendeeza oluwonko luli wakati waffe abaawana abaddugavu nammwe bwe batuula nga 12 batandikanga okuwanika emikono ne bajungulula amini byayogera bagamba oyamini tajja kumalako ffe twajja wano ffe tuzimbye eggwanga alowooza asobola okubeerawo nga ffe tuliwo ffe tuli mu makolero ejjinja ffe tuli mu makolero buli wamu Kasese twazimba Uganda leerwe amini gavumenti ye kumba amini ayina enswera ze ez'okukisenge munda kati erigwe munanga ali naffe amini enswera ey'okukisenge egamuwadde tye goli wano president abayindi bakufudde wa mikolo bakufudde road mayor bali eri batadde akaka tye n'agamba sijja kupapa n'atunula n'alinda embeera nekituuka omwaka ogujja mu mwezi ogw'omukaaga 72 alina ebirala byalina okukola ogw'omusanvu ogw'omunaana nga 4 72 n'alangirira. Listen closely. We're about to pour your ear. It's First Extra Cold Beer. First, there's the crisp, sharp crack as you open it. Then, the icy rush as it pours into your mouth, hitting the back of your throat like an avalanche. There's a rush of refreshment only Extra Cold can give you. That's why nothing beats Extra Cold Castle Light. Enjoy responsibly. Not for sale to persons under the age of 18. Amanya omusawo Hassan Haruna Kabuuza okuva ku Serei Herbal Research Clinic abasangibwa Erweza Kajansi Kwentebe Road abakugu mu kujjanjabisa eddagali obutonde n'eryekiwarabu nga tujjanjaba endwadde nga pressure, sukali, kabotongo, candida, asthma ekiwanga kikutawanya ofeekera twakukoleddeyo cleanser ojja kutonyeza amatonda 3 gokka ebichafu byonna bifulume abaami abanafu mu nsonga z'obufumbo twabakoleddeyo sonsomola ojja kunywa eccupa emu yokka oterere abakyala batalina sanyu mu maka twabakoleddeyo ladies happiness sanyu ly'abakyala abalina ekizibu kya prostate tofuisa bulungi ofuisa buli kadde ekyo nno bw'okigayaalirya kisobola okuviirako prostate cancer oba okufuisiza mu kapiira baserei eddagala twalirese otawanyizibwa amannyo gavaamu omusaayi ganyenyeera galimu ebituli twakukoleddeyo dental care powder ekifuba kikumazeeko emirembe twakukoleddeyo kiwakoofu tukubire ku ssimu 0703-52-80 ne ku 0780-02-008 baserei Herbal Research Clinic ekitebe ekikulu kirirweza Kajansi Embalala ku Elite Pharmacy Makanising Road Emitiana tuli awo kukikirya ku ddwaliro n'ebipande obeera obiraba Eruwero tuli opposite Odema Hardware kukikirya ku Central ekibuli waggulu wa Toto ekyotera opposite Centenary Bank Nsanji ku Lasani Pharmacy Masaka tuli awo emabega wa Ambiance ku Kidde Mulago mbeera buli lwakuna naye ng'eddwaliro libeera liggule ennaku zonna essimu zaffe 0703-80 ne ku 0780-02-008 Feba Serei Herbal Research Clinic. You bet kati yalina endabika mpya tukoze ennongoosereza ku mutimbagano gwa website ne application ku lw'empeereza ennungi endabika yaayo mu kala ekyusiddwa okuva mu kala emyufu oba red neddizibwa mu blue kati tulina n'emizannyo emipya okuli tennis, basketball, rugby, live betting n'emizannyo emirala mingi tuleseyo n'obutale bwa betting obulala okuli goal over, under 1.5 3.5 half time ne full time, draw no bet, n'obulala bungi. Abalina applications enkadde mugende ku mutimbagano gwa website mu downloadinge era mufune application elongoseddwamu okumanya ebisingawo kuba ku 0757-067 oba 0776-11-067. Okubetinga tekukirizibwa eri ababali wansi w'emyaka 25 era ng'okubetinga gwandifuuka omuze zanya n'obwegendereza enkola n'obukwakulizo bigobererwa. UBet, where winners play.
nze omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi lino eddagala ligenda okutereeza paka lwolifa eddagala lino enkozesa yaalyo yeeno olinywa lyokya litambulira mu musaayi olinywa kiro saawa emu lijja kutuyanya ojja kufuuyisa ng'ofuluma ebikyafu byonna ebyali byazibikira emisuwajjo mu ssaawa 11 liba limaze okubuna mu abasajja awo wali waaka ate mu abakyala lino lye bayita watermelon mu ssaawa 3 oba omaze okutereera ate gwatawanyizibwa amannyo erinnyo likuluma lirimu ebituli buzibu ki bwolina ku linnyo gwalisa sayidi emu jangu na kyakulyakyo olumala okujjanjaba olire sayidi eri gy'obadde toliisa gwanywa ekyokyo oba ekinyogoga ng'amannyo gasanyalala gwe jangu na kyakunywa oba ice tusangibwa wakaliga wakyengulwa bumotero enamba y'essimu 0754 39 973 Kalaso Herbal Tooth Product lisinganibwa amafamasi gonna naawe ayagala akamu akamu oba omusuubuzi tukwaniriza ku ddwaliro lyaffe wano ewakaliga. KHM International Consultant abakugu mu kunoonyeza bannayuganda emirimu ebweru w'eggwanga bagala ba cleaners ba drivers ba security guards ne ba electrical helpers omusaala musava ddala jangu kati ku ofiisi zaabwe ezisangibwa Mengo ku Nabulagala Road ofu Balintuma Road okwewandiisa kugenda mu maaso ku bessimu nooti 70000777 oba nooti 7000000777 wetuli wenyini erigwe alinaffe ku bukedefama embutikizi 10:5 kyenda mukakatonyeza mukaaga mukwano gwange nkujukiza olunaku lwe tuli wali olugoto lwa wakade KBM live experience ewa mitanda ku PTC mbawano mu dakika eziddako njolekerawo vawo oli mu dakika eziddako yolekerawo twesange tulabe kibayita waka Illuminati yakka mu nnyanja abasezi b'ekkoki bano abali abamanyi ngense batya amini okugoba abayi tukyusa akatambi tuddayo abali balooza nti amini asaaga waliwo kye bagamba I have a dream yali omu ku banene mu ggwanga erya America Martin Luther King yagamba I have a dream amini teyagamba I have a dream yagamba I have dreamt oli yagamba nina ekirooto Martin Luther King amini n'agamba nze ndoose amini abali Karamoja mu mwezi ogw'omunana 1972 waliwo abantu abali bakuŋŋaanye president agenze ebitundu bya Karamoja yateranga okuva e Kampala n'agendeyo nga tagenze kukola ki si kunoonya akalulu amini teyanoonyawo kalulu obulamu bwe bwonna anoonya akalulu atabaana ne campaign mulonda biki nze wendi president nyono ne sente z'omusolo mbomulonda sinonya ate tiyagasa ate gundi anesimbyeko ate mukutte musibe ate mukoteri ate ebibina by'obufuzi byaki biina mugaso ki ebibina by'obufuzi nga nze wendi president I mean what are you omukulembeze eggwanga munnanga abali Karamoja 7 August 12 n'ategeeza abantu abaaliwo n'abagamba ndoose ekiro ekikeeseza leero nfunye ekirooto tusinga sibaako kyenkola ebyenfuna by'eggwanga lyaffe bigenda kutwalibwa abantu abatali bannayuganda bagwanidde okutuviira buli mugwira yenna alina okuva wano abantu balowooza amini asaaga naggalawo n'akiggala n'asituka n'ayita abasajja be abasirikale squadron abasajja abalwaniranga waggulu mu bbanga n'afuna helicopter yali emutute Karamoja n'agirinya tambuza manju n'alinya ne baggalawo helicopter n'ebuuka n'egenda n'egwa ku kisaawe akasawe k'ennyonyi akali Tororo airstrip ava Karamoja atuuka Tororo airstrip balowooza nti walinnyenya okuva e Karamoja just straight Kampala si kye yakola yatuuka Tororo airstrip n'aweereza message n'agamba njagala kwogera n'amagye gaffe wano Uganda Army amagye agawa eye Tororo
waliyo unity y'amagye nga bw'omanyi eggwanga lyonna libeeramu abasirikale amagye units ez'enjawulo n'ayita abasirikale mu Rubongi military unit Tororo bayita parade n'ekuba amangu ddala bakulu tebamanyi mukulu ki kyagenda kubagamba n'addamu n'abategeeza ekirooto kye mbadde ekkalamojja ekiro ekikeesezza leero ndoose ng'ebyenfuna bya Uganda bigenda kutwalibwa oluvannyuma n'eggwanga lino litwalibwe abagwira singa sibaako kyenkola buli mugwira yenna naddala abayindi abatunyonyoota batuviire Amini Dada Field Marshal DSO Distinguished Service Order VCO CBE Conqueror of the British Empire Munange ekyo gy'owulira miranga gy'abayindi basooka byali byakusaaga balowooza bintu byatandika mpola mpola waliwo omusajja Patel Kumar Kurivira yali yakagula ekizimbe ku Kimas Avenue wano mu Kampala era yali ataddewo kampuni eya insuwa gye bayita United Assurance kampuni ya insuwa Patel Kumar Kurivira aguze ekizimbe kiramba y'omu ku bana abalowooza nti Amini hali just kunyumya mbunyumya Amini kirabika asaaga agamba nti twali tutadde sente zaffe zonna mu kugula ekizimbe kino twalya looni okuva mu banka nali nyina ennyumba ekkololo nali ngiwaddeyo mu banka nsobole nga ngisinze nfune sente kubanga ennyumba ngisula mu busozi nasinga ennyumba yange eri ekkololo Patel Kumar Kurivira nengula ekizimbe kino President walangirira nti atugobye I thought he was not serious huh? Agamba Kurivira Patel Kumar agasente zonna twali tuzitadde mu looni ne kampuni eno eya United Assurance twali tumanyi tutuyingidde essuula mpya ng'obota agenze yali atugamba otugoba batumanya Amini byayogera bya just bujust nedda iye Amini buli kigambo kye yali ayogera yali akitegeeza era yali ategeeza ekyo kyayogera nga kyayogera kyategeeza ennaku 9 nga azibawadde emyezi 3 buli mugwira omuyindi tooka Munaku munange ezagoberera ekigambo kya Amini abayindi batandika okugwamu ensasagge entegetege zayongera okubafamba batandika okutuza meeting kyekiddako Patel Kumar Kurivira yagenda olaba abayindi bangi bagenda naye n'agamba famire ye naye kagiwereze iyo ebweru lwakiri abaana n'omukyala n'abalala basooke bagende yagira akyali wano yeetololamu mu Kampala alabe oba abagayi yali asaga Justi wayite ennaku 8 ng'esigadde ennaku 10 Kurivira yategeera Patel Kumar nti yali alina okuviira Uganda Amini ng'atabuse bangi ku bano abayindi bagumba ku embassy y'Abangereza wano deadline nsalisali yali abawereddwa Idi Amin Dada ng'ennaku zidduko Kamala obumazi nga abayindi baali balina passport eziraga nti Bangereza bagenda ku embassy abaali balina passport nti bayindi bebo bawulira abalinnya basi waliwo n'abamu kubunga kati nze ndagewa sirina kawandiko kona sina gyendaga jajjange yazimba Uganda leero ndagewa okunzita netta abamu ku bone bafa nga bebesse
Bannayuganda bajaganya bagendanga ku nguudo nga betimbye ebipande ebijaganya olwa Emini ogoba abayindi nga bagamba go home Bangladesh mutuviire era wano bava n'ekivumo kye bagamba tafulu Bangladesh. Naye bino byali byava dda. Abazungu nga bwe nagambye abaatufuga baleetawo embeera enzibu fe bannayuganda twalimanga pamba n'emmwanyi naye nga tukoma kugwa ku mulima tetukkirizibwa kwenyigira mu byabusuubuzi. Waliwo nzijukira mu 1932 waliwo ekibiina ekyali kigatta bannayuganda abalimanga pamba, Uganda Cotton Society. Bagezaako kulabika nti nno bawanika emiwendo ej'emmwanyi ne cotton pamba. Cotton Society ya Uganda yali eri kibiina kya bwegassi ekyaba balimanga pamba. Bagezaako okwongezaamu kasente. Uganda tukyafugibwa abazungu 1932 ne baagala okwongezaamu ko kasente basobole okufuna ekigulira amagala eddiba nga abayindi babagobye mu katale. Abazungu abaali bakyatufuga wano nga tuli protectorate ne bagaana ne basiba n'abamu ku bannayuganda olw'ekyo kye baali bakoze. Bannayuganda abaali wano nga tebakkirizibwa kufuna ssente mu ngeri y'okufuna looni okuva mu banka ezaali ziri wano. Twala ekyokulabirako Bank of Baroda nga tewa bannayuganda looni. Bank of India ng'eri wano Uganda nga tewa bannayuganda looni. Standard Bank of South Africa nga weeri wano kati yavaamu Stanbic. Oba Standard Chartered, I think Standard Chartered. Yes, Stanchart. Yes, Standard Bank of South Africa. Yali wano bedda bagitanga Standard Bank nga tewa bannayuganda looni. Tosobola kugenda ne bwewula ssente. Abazungu nga tebakkiriza munnayuganda wane ewaffe kwenyigira mu byakusuubula nti oli musuubuzi nedda otunda kamukamu kye bayita wholesale nti olina edduuka erisuubuza anti ebiseera ebyo ng'olina okuba ne layisinsi ekukkiriza okusuubula brother okusuubuza. Kati nga abazungu kye bakola layisinsi ezikkiriza abasuubuzi okusuubuza ebintu ebingi baziwa bayindi. Fe bannayuganda ne tusigala mu lejjalejja bampeeyo omunnyo maama agambye bamuweeyo ekibiriti sente ajja zireeta enkya. Embeera mwe baatuleko abo. Kaali kabonero munnanga akaali keraga obulungi nti abazungu emirandira gye baali basimbye wano Uganda egy'okutufutyanka okutunafuya nkozi naliwo nga ngamba tu naye bajjajjange bessaala bako baabiraba bino. Jjukira ekyalo 1959 boycott bannayuganda banyiiga wano ekatwe wano ekatwawo nga ku muganzirwazzaawo ewali muganzirwazza ng'ewali kyakyawo bwe watyawo waaliwo okwekalakaasa okw'omutawaana ennyo opposite daali ya Sibyangwawo abamanyi wekatwawo kibuyebuyaawo. Waaliwo okwekalakaasa okw'omutawaana mu 1959 era ffe tulabawo okutuwaaka tulaba togikwatako okwekalakaasa kwe tulaba kuno simanya Besigye bamukutte biki kwazaaliwo eno mu 1959 omusajja gwe bayita Augustine Kamya bwe yakunga bannayuganda mu kibiina kye bayitanga Uganda National Movement. Omugendo gw'abannayuganda abeegasa abaagala eggwanga lyabwe ne beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'okuba nti mu kiseera ekyo mu Uganda yonna bannayuganda baali bakontrolinga ebyenfuna ebitundu 10 ku buli 100. Can you imagine? Ku keeki y'eggwanga mu byenfuna nga tuyinamu ebitundu 10 ku buli 100 byokka nga 90% ebitundu 9 ku buli 100 ku by'obusuubuzi amakolero okwekulaakulanya biri mu mikono gy'abasajja ba Gujarati abasajja ba abayindi.
nakunga abantu ne bekalakasa mu 59 ne bakola boycott ne baga tetugenda kuddamu kugula kintu kya muyindi yenna oba kya muzungu yenna kubanga bano batwala ebyenfuna byaffe tuli fenna